Lumetolole, lumetolole, ekolukomera lulomuliro, lumetolole, 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 ekolukomera lulomuliro, lumetolole. Ekolukomera lulomuliro luletolole kuyita nsaba kumi kuyita muwonya ekolukomera lulomuliro luletolole Zinendwadde binebizibu tebirintuka oba olinange sitenga yonerokobeje omukama kandekweke lero namgwe Daffe omulungi omwagalwa bagala okwebaza nate kubanga oli mukulu ekisa kyo Mukama kibeerera emirembe gyonna. Leka olukomera lwo Mukama lutwetooloole, kalutwetooloole nga tuweereza mu kifo kino Mukama, era kalutwetooloole mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Njagala kubalamusaako nnyo mwenna abali mawanga ag'enjawulo, abali mu bifo eby'enjawulo. Kusabidde olukomera lwa Katonda lukwetooloole mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Ennaku z'omwezi ziri 2 mwezi gwa Kutaano mwaka gwa Mukama waffe Kristo 2022. Nkulamusizaako nnyo wano ku Just Gospel Media Uganda. Njagala kukkiriza Katonda nti akumye bulungi, era njagala kukkiriza Katonda nti akoledde ebikulu n'ebyamaanyi. Nkusabidde Katonda akwetooloze olukomera lwe olw'omuliro. Nkusabidde Katonda anyweze ebigere ebiyuggumira. Katonda nga bw'ali omulamu, ekisa kye eky'amaanyi kikuwanirire. Abadde atendewaliddwa ng'owulira oyagala kugwa, ng'owulira ogenderera gwe njagala kutegeeza nti omukono gwa Katonda weeguli okulabika nti guwanirira obulamu bwo, gukuyimiriza. Gwabadde atendewaliddwa, amavivi nga gayuggumira, nkusabidde Katonda akunyweze owangule. Wandibanga waliwo obunafu mu mubiri, ate omuntu waffe ow'omunda Bayibuli esomesa nti addizibwa bujja bulijjo. Naawe nkusabidde ng'omuntu ow'omunda yaddirira, ng'obulamu bwo obw'omunda bwakendeera, bwaggwamu amaanyi. Waliwo ebyakumalamu amaanyi, waliwo yakumalamu amaanyi, olina gwe wali olabirako n'abaako byakola ebitaakusanyusa. Njagala kutegeeza nti tunuulira Kristo, omutandisi w'okukkiriza kwaffe era omukomekereza waakwo. Nnaku olwaleero manyi luli bize eri mwenna abali eyo, obaolyawo abali mawanga ag'Abawarabu nga mukola. Nzikiriza Katonda nti agenda kubawa ekisa okulabika nti nno muwangula. Naffe ate tulina omulimu ogw'okukola
okulabika nti tuweereza katonda omulamu. Oli ku Just Gospel Media Uganda wamu ate n'emikwano gyaffe bali abateekamu akasente aba Just Gospel Fellowship Center okulabika nti tubeera ku mpewo wano okuweereza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nkwanirizaako nnyo nate mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu nga tutandika okuyigiriza kwaffe kwa wiiki eno. Amen. Luneetolole olukomera lw'omuliro, luneetolole mu kifo kino nga ngenda okuweereza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Kitange, akadde kano nate nkanyika buziba bw'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Leka omwoyo omutukuvu aneebagale, omwoyo omutukuvu atambule naffe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Njagala odduke nange mu lubereberye Genesis chapter 2 verse 9. Kwanirizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Obudde tulina butono, dakika ziri 4 zokka zetugenda okukozesa, n'olwekyo wuliriza oyige mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Luberye, that is the book of Genesis chapter 2 verses 9. Tugenda kutunulira mu wiiki eno kye tuyita the tree of life, omuti ogw'obulamu, ate era tutunulire ne kye tuyita omuti ogw'amagezi, ogw'obulungi n'obubi. Kama yebazibwe, tugenda kulaba the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Lwaki emiti gino giri ebiri era lwaki gyateebwa mu lusuku lwa Katonda wakati. Mukama yebazibwe. Lubereberye 2 olunyiriri lwa 9. Obasobola okutandika n'olunyiriri olw'8 tekirina buzibu. Olunyiriri olw'8 n'olw'9 njagala kujjukiza nti Katonda atonda omuntu. Bw'amala okutonda omuntu n'amuteeka mu lusuku. Okusinziira ku lunyiriri olw'7, luberye 2:7, Kama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi. Luberye 2:7 asooka kututegeeza nti Katonda abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'afuuka omulamu. Kakati bw'amaliriza okukola ekintu ekyo n'akwata Katonda yennyini n'asimba olusuku. Bayibuli esomesa nti Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi olw'ebuvanjuba n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Kakati ebintu bya mirundi 2 oba 3 bye tugenda okuba nga tutunulira mu kintu kino. Katonda creation work plan ye. Amina. Creation work plan ya Katonda. Bayibuli esomesa ku lubereberye yatonda eggulu n'ensi. Kakati ensi eno gye yatonda mwe mwali ettaka.
ettaka lino lyeyakozesa okubumba omubiri gw'omuntu, kubanga omubiri gw'omuntu gulireetinga na bintu bya nsi. Ebintu ebyakola omubiri gw'omuntu byali bya mu nsi, kyova olaba nti gwo gwagala bya nsi, naye ebintu ebyakola omuntu ow'omunda byali bya mwoyo. Kakati Katonda akwata omuntu n'amugya mu nfuufu y'ensi, then bw'amaliriza n'akola kye bayita olusuku. Yasimba olusuku mu Edeni. Tukitegedde? Kitegeeza Edeni yaliwo. Edeni yaliwo. Naye kye yakola n'asimba olusuku mu Edeni ku luuyi lw'ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. So kitegeeza Edeni yaliwo. Edeni yaliwo. Park, paradise kitegeeza park. Nga bw'onoowulira paaka yonna abatera okubeerako mu bufo obw'enjawulo, bu gardens. Kakati gitwale nga garden. Kati Edeni kyalinga kitundu, tukitwale nti kitundu, naye nga nature, greens, bitonde bye birimu. Kati Katonda kye yakola n'asimba olusuku. Katonda n'asimba mu Edeni, n'asimbamu olusuku. Mu kusimbamu olusuku yalusimba ebuvanjuba, n'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda yatonda omuntu n'amubumba. Bw'amala okumubumba n'amusitula, n'amuteeka mu lusuku. Yamukwata n'amusitula n'amuteeka mu lusuku lwe yasimba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati Bayibuli eyongera okututegeeza. Mukama yeebazibwe. Bayibuli eyongera okututegeeza. Mukama Katonda olw'omwenda, Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya. Mukama yeebazibwe. N'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Tuddemu olw'omwenda. Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kitegeeza yatonda emiti, oba gyali gy'amapeera oba gyali gyaki, kyonna kye kyali ne gyali mingi. Kati mu miti emingi egyo n'ateekamu emiti gyali ebiri, naye nga gino ate gyali girina enkizo ku miti emirala, olw'ensonga gyateekebwa wakati mu lusuku olwali mu Edeni. Mukama waffe yeebazibwe. Kiringa wonaabeera n'ennimiro y'ebimuli. Kati kyokola mu nsonda n'ofunamu kamita, okitegedde, n'osazaamu kasikweya mita katono nnyo, oba olina iika 2 n'ojjamu 5 ku 100 oba 5 ku 5, n'osimbamu ennimiro.
naye ng'ennimiro eyo otaddemu mizabbibu. Kakati Katonda kye yakola, Eden n'asimbamu olusuku. Mu Eden n'asimbamu olusuku. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Eden. Amiina. Katufune version ey'Oluzungu twongereyo ekintu kino. Bible esomesa, and out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Mukama ibazwe. Kakati olunyiriro lw'omunaana, and the Lord, Genesis 2:8, and the Lord God planted a garden eastward in Eden. So, in Eden, amen, in Eden, God placed a garden. So, which means this garden was special. This garden had reasons. Yali alina ensonga lwaki yaplacinga garden eno mu Eden. Kakati olunyiriri olw'omwenda lwewuunyisa. Yatonda emiti yateekamu emiti mingi egisanyusa amaaso. Mukama yeebazibwe. Nga gisanyusa amaaso era nga mirungi olw'emmere. Kitegeeza gyali gimala okufunako emmere. Kakati egyo ng'ogiziza ebbali n'abaako omuti gwe bayita the tree of life. Tree of life, omuti ogw'obulamu. Wakati mu lusuku lwa Katonda n'omuti ogw'okumanya, the tree of knowledge of good and evil, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Gino emiti ebiri kiregeeza tegyali wala, gyali gyerinaanaganye. Omuti ogw'obulamu n'omuti ogw'okumanya amagezi, okumanya obulungi n'obubi. Emiti gino gye gyali mu Eden. Kakati Katonda kye yakola n'akwata omuntu n'amuteekamu. Mukama yeebazibwe. Kye yakola n'akwata omuntu n'amuteeka omwo. Now, oyinza okwebuuza ekibuuzo, lwaki Katonda omuti guno ogw'obulamu aguteeka wakati mu Eden mwe yagusimba? Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Miti gyalimu mingi. Kakati ye kye yakola n'akwata omuti ogw'obulamu n'aguteeka wakati mu lusuku, n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi gwali guli kumpi ne guno omuti ogw'obulamu. Wali otambuddeko mu nguudo highway. Highway ezo bazikola ne waliwo road marks ze bateeka mu nguudo. Ng'omuntu yenna avuga, ne waba avaawa, ne waba ali luddawa, wakati mu luguudo ng'avuga,
wakati mu luguudo ng'avuga ng'asobola okwakisesinga road marks ezo, okugeza ebitaala. Tuli mu kwanjula lunaku lw'olwaleero, Mukama yeebazibwe, tuli mu kwanjula programu eno. Ebitaala mwenna mumanyi traffic lights bamakinga sure nti baziteeka woolaba. Traffic lights bamakinga sure nti baziteeka woolaba. Buli muvuzi wa mmotoka yenna, oba oli mumpi oba oli muwanvu, baziteeka wakati mu luguudo. Oluguudo ne lubeera lunene lutya, bamakinga sure nti bakwata ekitaala ne bakiteeka woolaba. In that nti buli lw'oba ng'ovuga emmotoka ng'oyitawo, ekitaala ekyo okirabe. Enguudo ezimu zirina ebitaala ebinene waggulu, ne wabawo enguudo endala nga zirina ebinene waggulu n'obutaala obutono wansi. In that nti eri waggulu oba tosobodde kulabayo, wakati awo olina ekitaala ky'olaba. Era bamakinga sure nti n'obubonero obulaga nti oluguudo luno gy'olaga lukoma, bamakinga sure nti babuteeka woolaba, nti oluguudo luno bwe lutuuka mu maaso eyo lweyawuzaamu. Bamakinga sure nti bateeka obupande nti oluguudo luno gy'olaga genda mpola. Kakati ebyo byonna tebagenda kubiteeka wootalaba. Lwaki? Kubanga olina okubiraba, nga kwe kuva instructions z'olugendo gy'olaga osobole okutuuka obulungi. Kakati Katonda yakola olusuku n'ateekamu mu ddwo ennimiro eyo mwe yateeka omuti ogw'obulamu. Mukama yeebazibwe. Naye yamakinga sure nti emiti gino ebiri mwe mwali ogw'obulamu yaguteeka wakati mu lusuku, nti omuntu bw'aba ayitawo alabe, agulabe. Buli bw'agulaba kiba kitegeeza ki? Kibeera kiraga nti ndi muvuzi wa mmotoka, naye mu kuvuga kwange okw'emmotoka nina okujjukira nti emabega wange ne maaso waliyo ekijja oba nina gye ndaga mu maaso. Kwe kusoma obupande nti maaso gy'olaga oluguudo lukoma oba lweweetamu. Buli lunaku ng'ovuga obupande obwo obusanga mu abatera ovuga amamotoka ku zi highway. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. N'olwekyo ovuga n'obwegendereza, kubanga mu maaso toyagala kutomera, toyagala kukola nsobi yonna. Kabya owaba n'ova ku mulamwa gw'oluguudo olwo n'oleka obupande obuliko ekitala kikugamba nti yimirira, naye ate gwe osimbula, kitegeeza nti instructions ez'oluguudo zikulemeredde. Awo nno ogenda kutomera, ogenda kukola akabenje. Kakati Katonda kye yakola n'akwata omuti guno n'aguteeka wakati omuntu ono w'asobola okulaba buli lunaku, kubanga ye miti yalabanga mingi, gyalinga mingi, naye waabeerangawo egyabeeranga special okulabika nti nno gikuuma obulamu bw'omuntu buno buleme kugwa, kubanga mulimu omuti ogw'obulamu. Kati omuti guno ogw'obulamu y'emu ku traffic lights, y'emu ku road signs ezaalaga omuntu ono nti bw'otunuulira omuti guno n'ogondera amateeka gaagwo, n'ogondera ebiragiro byagwo, ogenda kuba mulamu, togenda kukola kabenje. Gutunuulire
kwe kuli obulamu, oli mu kuvuga lugendo. Naye bassebo ne bannyabo, bw'oba oyagala okutuuka obulungi, bw'oba oyagala okubeera obulungi, poliisi ereme kukwata, mateeka galeme kukwata, olina okugondera amateeka g'oluguudo. Ekyo ffenna tukimanyi bulungi ennyo. Amateeka g'oluguudo olina okugagoberera. Now, omuntu yali alina okugoberera amateeka agali mu lusuku lwa Katonda, ng'omuti guno ogw'obulamu gwe gulina okumuwa obulamu. Bayibuli ementioninga omuti ogw'obulamu okuva ku lubereberye Genesis paka ku kubikulirwa ng'omuti oguwa obulamu, ng'omuti ogukola kye bayita life enhancement, the life of a man for sustainability. Kakati omuti guno ogw'obulamu gwali guwa Adamu ebintu bibiri. Tugende mpola. Gwali gumuwa ebintu bibiri. Nkujjukiza, bw'oba ng'ovuga emmotoka ku luguudo, making sure nti ogoberera amateeka g'oluguudo. Bw'ogagoberera ogenda kuba mulamu, bw'otagagoberera ogenda kufa, poliisi ejja kukwata. Amateeka g'oluguudo bw'ogamenya. Now, olusuku luno lwalina amateeka gaalwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ng'omuntu bw'agagoberera, biyingiti nti muti gwa bulamu, ng'agenda kuba n'obulamu. Obulamu bwali bulina okubeerawo mu mirundi ebiri. Obulamu buno mu mwoyo era obulamu buno mu mubiri, nga gwe gugenda okusustaininga omuntu, ng'omuntu tagenda kubeera mulamu bulamu lwa mmere, naye ng'agenda kubeera mulamu na muti guno, kubanga gwe gwali gulina okusustaininga obulamu bwe obw'omubiri awamu n'obw'omwoyo, ng'agenda kuwangaala emyaka gyonna, ng'omuntu tafa. Lwaki? Kubanga atunulira omuti ogw'obulamu n'agoberera amateeka agali ku muti ogw'obulamu. In other words, nga gwe gukuuma obulamu bwe obw'omubiri nga waakuwangaala ebbanga lyonna ng'ali ku nsi, physically and spiritually, ng'agenda kubeerawo, nga gwe gugenda enhansinga obulamu bwe, gugenda bukyusa myaka 6, myaka 7, 8, 9, singa omuntu akyaliwo nga tubeerawo, tetufa, tubeerawo ngamba mu mubiri nga tetufa, nga tubeera balamu gwe gumu ku mulamwa ogwali ku muti guno ogw'obulamu, ng'omuntu osobola okuwangaala emyaka gyonna ku nsi mu mubiri. Mukama yeebazibwe, ng'obulamu bwo bubeera sustained mu mubiri. Emiti gyonna gyali mirungi okulya, naye omuti ogwali wakati mu lusuku gwali gwa njawulo. Emiti gyonna gyali mirungi, emiti gyonna gyali mirungi, gyateekebwa mu lusuku olw'ekigendererwa. N'omuti guno ogw'obulamu nagwo gwalina ekigendererwa lwaki gwasimbibwa wakati mu lusuku lwa Katonda. Tutunulira omuti ogw'obulamu era tutunulira n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Tugenda kujja mpola mpola, tovaawo. Con
njagala kujjukiza nti Katonda aguteeka wakati omuntu ono abe ng'ajjukira, kabeere akabonero, abeere ng'ajjukira buli waatambula bw'ati nga guli visible. Tugambe ovuga mmotoka naye nga ebitaala biri visible. Bakwata ebitaala ne babiteeka wakati mu luguudo, bibeera wakati ng'osobola okubiraba wonna w'obeera oli. Mwabali mu mawanga agalina ebitaala ng'olese gali amalala ebyabwe nga bikolera ku baatule neggwako ne bizikira ne babikanika ne bakyusa amanda. Twogera ku mataala agali mu nguudo nga 24/7 gakola. Amataala ago ne gamala gakola ensobi ne lyaka guliini bwe litalina kwakira, akabenje kazze, emmotoka emu esobola okuba emmotoka zonna eziri emabega ne zijja nga zeetomera emu ku emu, emu ku emu, emu ku emu, just ensobi ya kitaala emu bw'eti. Kakati omuti guno ogw'obulamu gwateekebwa wakati omuntu ono asobole okugulabanga, kimuleetera okujjukira nti omuti nno guno kwe kuli obulamu bwange. Obulamu bwange butambulira ku muti guno. Obulamu bwange bwonna buli ku gino miti, okumanya obulungi n'obubi. N'omuti ogw'obulamu, ng'obulamu bw'omuntu butambulira okwo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Katonda yalina ensonga lwaki emiti egyo gyali mu lusuku. Omuntu ono okubeera ng'akimanyi nti obulamu bwe buyimiriddewo lwa muti guno, kimuleetera okulabika nti ajjukira nti obulamu bwe obw'omubiri, obulamu bwe obw'omwoyo buli ku muti guno ogw'obulamu. Firimu ezimu zaafuluma, firimu nnyingi nnyo zaafuluma, omulabe Sitaani ze yakola ne bateekamu omuti. Era waliwo firimu gye baazannya nga bagiyita Tree of Life. It's a horror movie. Naye baazannya movie eri nga balaga nti omuti guno ogw'obulamu, Sitaani nga bakulaga omusota ogwetoolodde ku muti. Waliwo n'omulenzi yakola vidiyo, oyo mwamuwulirako bamuyita Lil Nas, yakola vidiyo eyali enkambwe. Mujjukira mwena story eyo, omulenzi gwe baakolera engatto naye nga zirimu omusaayi gw'abantu. Yakola vidiyo naye nga vidiyo mulimu omuti ng'akulaga nti ava mu ggulu n'akka wansi n'okugwa okunene n'ekimyanso ekinene, naye ng'akulaga akidde ku muti. Kati bw'atuuka ku muti kwali kuliko omusota. Omusota ogwo ne gumwezingako naye n'agwezingako n'atandika okuweereza omusota ogwo, ne gutandika okumuwa ebyokukola, n'agenda n'akulaga nti aweereza Lucifer. Ne firimu endala nnyingi nga zizannya omuti guno. Kati Sitaani naye akikozesa okulaga nti nange nina omuti ogw'obulamu, naye ng'obulamu nange bwenkuwa bwa lubeerera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati omuti guno ogw'obulamu gwaliwo era omuntu akimanye nti abeera mulamu lwa muti guno. Mukama yeebazibwe. Tunaatera okumaliriza obulamu bw'omuntu obw'omwoyo n'obw'omubiri, omuntu ng'alina okukitegeera nti bwe bulamu bw'ayimiriddeko. Mu mubiri tagenda kufa, mu mwoyo tagenda kufa, ng'ekisasitaininga obulamu bwe gwe muti guno ogw'obulamu. Genesis chapter 3 verses 9.
Mukama Katonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya, n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku. Omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku oguwulira gwa bulamu. Kati omuti ogw'obulamu gwali wakati mu lusuku. Omuti ogw'obulamu guno gwo nkutegeeza nti ekigendererwa kyagwo kuleeta bulamu. Ekigendererwa kyagwo kuyimirizaawo omuntu ono mu bulamu, mu mubiri tafa, mu mwoyo tafa. Njagala kujjukiza twali baakubeerawo paka nga tetufa, ng'ate tetukaddiwa, nga tubeerawo immortal, nga we are immortal, tetufa, tetukaddiwa. Kyova olaba eriyo films nnyingi nnyo ze bazannya nga balaga nti omuntu tafa, immortality, ng'omuntu tafa. Firimu ezo gye ziri. Bakulaga nti omuntu ne bamukuba empiso n'abeerawo, ne bagamba nti oyo wa myaka 29. Kama yebazibwe. Batera nnyo okuzannya firimu ezo mostly mu zi vampire movies. Ebyo byonna babikola nga reflection y'ekyo ekyaliwo mu Edeni, nti omuntu yali wa kubeerawo. Firimu ezo bazizannya nnyo nga bakulaga nti omuntu asobola okuwangaala emyaka. Olwaleero balina kye bayita plastic surgery, nti omuntu aba akaddiye ne bakwata olususu lwe, olususu basobola okulukokotako ne bamuteekako plastic, ng'omuntu alina plastic surgery. Ennyindo ne bagikyusa, amaaso ne bagakyusa, akabina ne bamuteekamu ak'omukka. Kugamba sitaani agezezaako nnyo okulwana okulaga nti asobolera ddala okukyusa omuntu n'abeerawo immortality mu mubiri, naye eky'obulamu kyagaana, kubanga ate obulamu buli eri bwayonooneka. Okuviira ddala eri mu Edeni, omuntu takyasobola kuwangaala myaka gyonna. Lwaki? Nti omuntu yayonoona. Omuntu yayonoona. Tumalirize na luno tugalewo puroguramu yaffe ey'olwaleero. Mukama ebazibwe. Lubereberye 3:22. Lubereberye 3:22. Bayibuli esomesa lubereberye 2, lubereberye 3:22. Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe. Ekyo tujja kudda tukyogereko. Omuntu afuuse ng'omu ku ffe, okumanya obulungi n'obubi. Kyekiri gwe guli omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya, okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Tukaddemu ffenna. Okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Katonda awangaala emirembe n'emirembe. Kakati omuntu yali alina okuwangaala emirembe n'emirembe, nga kye kimuleetera okuwangaala gwe muti ogw'obulamu ogwali mu lusuku lwa Katonda. Nga ki ekireetera omuntu okubeera nga Katonda? Kwe kubeera nti nno gwe guli omuti omulala kye bayita the tree of knowledge of good and evil. Lubereberye 3:22. Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu afuuse ng'omu ku ffe, okumanyanga obulungi n'obubi. Okategedde? Kaakano aleme okugolola omukono gwe okunoga ku muti ogw'obulamu. Aleme
okunoga ku muti ogw'obulamu, okulya, okuwangaalanga emirembe n'emirembe. Genesis chapter 3 verses 22. Mukama yebazibwe nnyo. And the Lord God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. Gwe guli omuti omulala gwe bayita the tree of knowledge of good and evil. Ogwo gwali gwakumanyisa muntu nti olinga ffe tujja kujja maaso awo, totya. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Nga ekigenda okusustainingisa obulamu bw'omuntu ono gwe muti guno ogw'obulamu, aleme gulyako, aleme gukwatako, asobole okuwangaala emyaka gyonna, abeere mu bulamu for eternity, mu mubiri n'omwoyo, omuntu nga tafa. Man was created, nga tumaliriza, man was created to be like God. Naye jjukira, not to take God's position but to be like God, ng'omuntu muwangaazi emyaka gyonna. Kulwaki? Ku lw'omuti guli ogw'obulamu, singa yagoberera instructions z'omuti ogw'obulamu. Ye muvuzi w'emmotoka. Singa omuvuzi w'emmotoka agoberera amateeka g'ebitaala n'obupande obuli ku nguudo, tasobola kukola kabenje, tasobola kutomera. Naye bw'akola ensobi eyo atomera. Mbagala nnyo. Lwaki tetukomye wano? Tugenda kweyongerayo. Oli ku Just Gospel Media Uganda. Njala kujjukiza tukyagenda maaso ne programu yaffe eya Diaspora Prayer Connect. Tusaba wamu n'abooluganda abali mawanga ag'enjawulo okukkiriza Katonda okukola ebikulu n'ebyamaanyi. N'olwekyo naawe osobola okubeera eyo n'ojja n'otwegattako mu linnya lya Mukama waffe Yesu, omwana wa Katonda oyo abeera ddala omulamu. Tujja kuterawo link w'osobola okutusisinkanira ne twogera ebigambo bya Katonda, maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Lwaki sikusiibula? Sharinga ne munno, mutegeezeeko nti program yatandise dda, maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Bye bye. God bless you. In Jesus' mighty name, amen. Te coloco